Musibye mutya abaami n'abakyala mwebale ku subscribinga ku NCK TV mwebalire nnyo mwebalire ddala. Olunaku olwaleero mbaleetedde mwana muwala ono amanyikiddwa ku social media nga God Vivian. Ono amannya g'amatuufu bamuyita Kayitesi God Vivian era nga yagenda okumanyikibwa ennyo ng'amaze okuactinga mu movie mu 2016 gye bali bayita Damage. Vivian ono model, video vixen era blogger. Mwana mwala ono Vivian mu myaka ng'esatu-ebiri emabega yava mu Uganda n'agenda e Nigeria era nga abeera n'omuyimbi omu gwe bayita Don Jazzy. Ono Don Jazzy musajja wattutumu nnyo e Nigeria, muyimbi wa maanyi, musajja mugagga era ng'ayimbira mu kibiina kye bayita Marvin Records. Ono yamanyikibwa nnyo outside Nigeria bwe bayimba waliwo akayimba bakayimba balinga abayimbi bataano nga ba Nigeria nga bakayita Dorobuchi we yamanyikibwa ennyo outside Nigeria. Amawulire nnyina agago Vivian leero si malungi nga mumanyi ejjo waliwo akatambi ke bambi akageetinze viral nga yeerecordinga ng'ali bukunya. Katambi kabadde ka buseegu nnyo kyokka ate ebyembi n'olunaku lwaleero waliwo ate akalala ke batadde. Kigambibwa nti Vivian ayinza okuba si yali mu katambi oba nga yeye, kubanga omuwala abadde mu kano akatambi abadde osobola omulaba nti atamidde tategeerekeka, ng'omuzungu amukolako ebintu ebibi ebyobuseegu ennyo, amukwatidde buli wamu. Kabadde katambi nga si kalungi n'akamu. Ate kigambibwa nti Vivian ono e Nigeria alina OnlyFans. Abamuyinza obutategeera OnlyFans. OnlyFans abawala abamu bagikozesa ennyo ebweru naddala abazungu. Omuntu aba yeetundira ku OnlyFans. Bakuwa linki n'ogitappingamu n'olaba omuntu ng'ali bukunya bw'azina naye nga okulaba ezo vidiyo osooka kusasula. Waliwo abagamba nti Vivian gwe omulimu gwakola e Nigeria, akola ogwo omulimu at the same time waliwo abagamba nti escort. So bambi Vivian ebibye si birungi era nkiwaali mu mbeera mbi kubanga obutambi bubiri mu nnaku bbiri ate nga bwa buseegu tekiyinza kubanga kikolwa kirungi. Si kirungi ddala naye nga kano akookubiri tetunabukakasa oba ddala Vivian naye nga yo omuwala amufaananira ddala naye akejjo yabadde Vivian yennyini nnyini. So bannaye kiri mu Uganda tetukitegeera, ejjo yabadde Vivian ne Pretty Nicole ate leero aka Vivian akalala kafulumye kwegamba guno omwaka tetugutegeera bulungi. Already waliwo etteeka e Uganda evumirira bino ebikola naye nga byonna tujja kuba tubaleetera ku mawulire gaffe wano ku NCK.